Olunaku lw'eggulo waliwo ekiwayi ky'abasuubuzi ekyakunza abasuubuzi mu Kampala naddala mu Kikuubo, Nabugabo, Main Price ko n'awalala ne baggala amaduuka gaabwe nga kalunsambulira ava ku misolo emingi. Kati enkya ya leero abasuubuzi nga bayita mu bakulembeze baabwe ab'ekibiina KACITA basisinkanye ababaka ba Palamenti abavuganya gavumenti okubannyonnyola ekyabajje mu mbeera okutuuka okuggala emirimu gyabwe. Bagamba nti gavumenti esusse okubabinika emisolo so nga n'enkola y'okusolooza emisolo gino eyitibwa ifris etuuse okubagoba mu busuubuzi. Eky'omukisa omulungi mwe musomera emyaka ng'ena ekintu n'osobola okitegeera. Naye nze gw'okireetera omusuubuzi lwaki oyagala nkitegeerere myezi ebiri? Kirabika nga batuggyako emisolo emirundi emeka? Emirundi ebiri. Kuba bwe wa VAT ng'ebintu biyingira. Nobaga neddamu owe VAT ifees. Ebyo tebitegereka bulungi. Bano beekokkola n'Abachina ababafuukidde ekizibu mu nkola y'emirimu era basabye ababaka okutuusa eddoboozi lyabwe eri bekikwatako kubanga tekuma kunyigiriza basuubuzi bokka wabula buli omu emunyigiriza. Baagaana okubeera ne chain. Bw'ogenda mu factory ogulayo box ya tayiro emitwalo 2,300. Abavubuka bajja mu katale ne beegatta bataano nabo ne bagenda ne babawa container eyo. Ne factory yennyini nnyini nejja mu katale ng'eggulawo amaduuka ag'enjawulo nabo ne bateeka mu tayirozi ezo. Bano bagamba enkola yaabwe ey'emirimu bakolera nnyo mu mabanja nga nabwe ekito kizibu okukozesa enkola eno kubanga yo tekolagana na kuwola. Mu myezi 6 okuva kati njagala mbabuulire ba members of parliament mugenda kulaba omuliro abantu ebizimba abantu balina ebizimba anytime byabika. Mu kubaanukula akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi agamba nti bo nga bali ku ludda oluvuganya bagezaako okutuusa eddoboozi lyabwe mu Palamenti naye olw'okuba batono nnyo mu muwendo ebiseera ebisinga ebyabwe bisuulwa mu guluka. Tubeera ne zi minority reports zaffe naye olw'okubanga tuli batono ne kisigalawo ku record anti okay minority report bagituwadde olunaku lw'eggulo twalonkinze wano alternative budget yaffe anti ku record kweri naye nga tebajja nagiteekako liiso. Ku nkola y'okusolooza omusolo eya ifris asabye abakulu okuva mu URA okwebuuzanga ku basuubuzi nga tebannabakubaako bye bateekesa mu nkola okusinga okusalirawo ku mmeeza. Basinkanenga obutaweera temukolayo meeting emu omwaka ne mugamba nti akiwedde nedda bano bwe kiba kyetaaga basinkana buli wiiki mbasinkane. Ssenyonyi asuubiza abasuubuzi okutuusa okwemulugunya kwabwe eri sipiika era asabye n'ababaka abava mu NRM okubeegattako n'okujja ebyobufuzi mu nsonga ng'eno. Tugiprioritizinge tugiwe obudde era tugyogereko era ne bannaffe abali mu NRM tubakubira omulanga muleme kwenyumiriza mu kyakugamba nti mwe mulina nnamba. Kyokka newankubadde guli gutyo ye akulira ekitongole ekiwooza omusolo abadde mu kakiiko k'ebyensimbi ku nsonga y'emu eno wabula ye agamba waliwo abasuubuzi ab'olubatu abakuma omuliro mu bannaabwe okwekalakaasa naye babasalidde amagezi era agamba embeera yakudda mu nteeko nga n'enkola ebabobbi omutwe eya ifris bakwongera okugibasomesa. Uganda ebadde ekungaanya about 15% contribution eya VAT ku musolo gwe tukunganya mu ggwanga lyonna. Naye kati tukunganya VAT almost guno mwaka tusobola kunganya nga 4 trillion. Bino byonna nga bigenda mu maaso abasuubuzi abali wansi w'ekibiina KACITA bategese okuggala amaduuka mu Kampala nga 16 sabbiiti ejja singa mpawo kikolebwa ku nsonga ezibaluma.